Abapoliisi b'omu Kampala n'Emiliano nga bakulembeddwamu amyuka omuduumizi waabwe Dennis Namuza bakoze ebikweketo mu bitundu eby'enjawulo okupooza abamenyi b'amateeka. Abasirikale abagenzi nga badduka basookedde ku mwala gw'e Nakivubo ne bagoba abateebereza okubeera abamenyi b'amateeka era obudde ku tubakwata bamutwala ku poliisi eri okumpi. Waliwo abateebereza okubeera abamenyi b'amateeka abayingidde mu bituli wabula abasirikale abakakanya obujagalo nakubayo omuko ogubalagala okubajjayo naye nga buteerere. Yaweddemu ebibinja ne batalaga ebifo okuli paaka empya Kisenye, Kiseka, Kolokotawa n'ebitundu ebirala. Mu Kisenye abasinga obungi babasanze basika balazira obwedda poliisi ekwala giwedde. Webale kututaasa bannange mukoze omulimu ogw'amaanyi. Kyokka abasirikale basubiddwa basanze ekifo mu kuŋŋaanira abaana abatendekebwa mu kumenya amateeka. Ekifo kino kibadde kumpi ne poliisi ya Kasaato era abasirikale bawaliziddwa okukwata basanze baddukanya ekifo kino. Basoose kubafulumya mu kiyuma naye nga bangi ne babazaamu okutuusa loole ya poliisi bwezze. Bano batwalirwa ku poliisi wa Ndegeya awali akaduukulu k'abaana. Kati mumaze ebbanga ki wano? Nze mbasanga muno bonna. Waliwo abazadde abazze okwegayirira abasirikale obutatwala abaana baabwe nga bagamba nti batolose ku ssomero ne beekweka mu kiyumba kino nga bazadde tebamanyi. Namuwoza abasabye okugenda ku poliisi nga bamaliriza okubasunsulamu. Ekikokoto kigenze okuggwa nga bakuta abavubuka abasoba 200 n'abaana 169. Mudebi Sulaiman yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.